Mujebaleko mwenna abantu baffe abeekuumidde ku channel yaffe n'enganzi eyitibwa LN256 era nga tubasaba mugende maaso n'okugyegattako nga bulijjo. Nze omuweereza wo Sunday era ng'olunaku lwaleero nkuleetedde vidiyo yaffe ekitundu ekyokubiri ku mmotoka za gavumenti ne namba plate zaazo ezisitulookinga naki Kyezitegeza. Mu vidiyo yaffe eyasooka navaayo ne nkuleetera emmotoka 12 okuviira ddala ku leeta E mpaka ku leeta L. Kati olwaleero tugenda kuviira ddala ku leeta M mpaka ku leeta Z nga nkulaga emmotoka za gavumenti enamba zezisitulookinga n'amakulu gaazo oba ne ki Kyezitegeza. Olunaku lwaleero mu kifo kyaffe ekisooka tugenda tandika ne leeta M era ng'emmotoka eno bwe ogiraba ng'erina namba plate eri mu kkala ya red ng'esitulookinga enamba M oba leeta M omanyirawo nti eyo Ministry of Health y'emmotoka ebeera esitulookinga M omanyirawo nti eyo Ministry of Health. Then emmotoka yonna eri mu kifo kyaffe ekyokubiri kasita olaba emmotoka ng'erina namba plate ya red ng'esitulookinga leeta N omanyirawo nti eyo Ministry of Information and Communication Technology. Emmotoka yaffe eri mu kifo ekyokusatu y'emmotoka esitulookinga leeta O kasita olaba emmotoka ng'erina namba plate ya red ng'esitulookinga O omanyirawo nti eyo Ministry of Science, Technology and Innovation. Enamba ya gavumenti kasita eba ng'esitulookinga leeta Q era ng'emmotoka yaffe eri mu kifo kyakuna omanyirawo nti eyo Ministry of Public Service era nga Public Service mugimanyi bulungi nnyo. Emmotoka eri mu kifo kyaffe ekyokutaano y'emmotoka esitulookinga leeta R era bw'olaba emmotoka esitulookinga leeta R ng'eri mu kkala ya red omanyirawo nti eno emmotoka ya gavumenti era eno ebeera local government. Emmotoka yonna ng'eriko R omanya nti eyo local government. Emmotoka eri mu kifo kyaffe ekyomukaaga y'emmotoka erina namba plate nga ya red ng'esitulookinga leeta S kasita olabako leeta S omanyirawo nti eyo Ministry of Water and Environment. Emmotoka yaffe eri mu kifo ekyomusanvu y'emmotoka ya gavumenti esitulookinga leeta T ebeera Uganda Ministry of Tourism, Wildlife and Antiquities. Emmotoka yaffe eri mu kifo ekyomunaana y'emmotoka esitulookinga leeta U kasita olaba nga emmotoka eriko enamba plate ya red nga erina stroke eya U ebeera Uganda Prison Service oba Uganda Prisons Service. Emmotoka yaffe eri mu kifo ekyomwenda y'emmotoka esitulookinga leeta W kasita olaba emmotoka ya gavumenti ng'erina namba plate ya red ng'esitulookinga W omanyirawo nti eyo Ministry of Works and Transport. Emmotoka yaffe eri mu kifo eky'okkumi y'emmotoka ya gavumenti ng'esitulookinga leeta X eno ebeera ya Foreign Affairs. Emmotoka yaffe eri mu kifo eky'ekkumi n'ekimu y'emmotoka ya gavumenti ng'erina namba plate ya red ng'esitulookinga leeta Y. Leeta Y eno etegeeza Ministry of Gender, Labour and Social Development. Emmoloka yaffe esembeyo olunaku olwaleero era ng'emmoloka eno ebeera ya gavumenti nga namba plate ya red era nga nayo esitulookinga leeta Z. Leeta Z eno bw'oba ogirabye ebeera etegeeza Office of Prime Minister era nga tubasaba mugende maaso n'okutwegattako. Ebirungi bitandikira wano ku channel yammwe enganzi emanyikiddwa nga LN256.